Amaka g'omusirikale wa poliisi ono gasangibwa mu tawuni ya Nakawuka mu zooni eyitibwa Mpumudde. Kigambibwa nti abayokyezza ennyumba eno bakozesa petroli nga buli kintu mu nnyumba eno kyasirikidde mu muliro guno. Omuliro guno gwabaddewo wakati w'essaawa essatu ne tujja okutaakirizaako naye omuliro gwatulemeredde. Ekyayambiddwa nti omukyala yabadde amaze okuvaawo ng'alina omulwadde entebe ng'ali ku kitanda. Ekikorwa kino kyagenze okubeerawo kyekyamutaasizza okulaba nti abaana tebafuna buzibu. Omusirikale ono nga Kavuma Josha yali akolera ku poliisi Nakawuka w'abanaayimirizibwa ku mulimu oluvannyuma lw'abatuuze okumwemulugunyaako okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ekikorwa kino ekyakoleddwa olwaleero kivumirira nessa kuvumirira yenna ng'omukulembeze. Sina byakwogera. Mukyala w'omusirikale ono Rose Nakitengo tuwezaako okugerako naye n'alemwa olw'amaziga gabadde gamuyitamu. Nnyo tukivumirira nakubadde oyinza okubanga omutanda eba nekisamu kyeyakukola ntoza kusanyawo kizibe kya muntu bwekityo obanga si omulala. Tewali yadde nakimu kyasigaddemu naye nga kiteeberezebwa omuntu aye kayingidde n'ayiwa buyiyi petroli. Omwogezi wa poliisi mu kampala n'Emiliano Lukwesigire gwe tufunye ku lukomo lw'essimu aliko byayogedde ku nsonga eno. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye kyamukisa mulungi tewali n'omu yabadde waka ng'omuliro ogwo gukwata. Naye buli kimu ekikolebwa okulaba nti tuzuula lwaki gwakutte kiri mu kukolebwa.